Hamza wa Rema Namakula tebamuli bulungi senga asidi wuna avuddeyo n'abotola ebyama mbu munnange ono yayingizaawo ddemmaali empya era Rema Namakula ayina mujjawe enesi kipya abakyala abasinga baba ne bajja baabwe ene newspack channel webale kwantinate oje kumiddeko mangi getukuletedde kkiriza tubeere ng'ate tugakuwa ewa Rema Namakula si birungi senga asidi wuna avuddeyo n'abotola ebyama agambye nti no hamzassebunya oba Dr. Ssebunya mbu ayina omukyalo omulala ayina omuwala omulala mbu gwapepeya naye ennaku zino katubeere nga tukwasenga asidi oyinza okugamba nti munnange twatemye mugambo owulira Dr. Ssebunya Hamza tapinga live bawalema olina omusege naye nnoonya obujulizi bw'omusege gw'omusege ngumanyi Dr. Hamza musajja wa Rema oyina omusege ogubeera mu bbaala ogwagala ng'ente n'omunyu otera ogulimisa nezi helikopita ne mugendako eyo ku kazinga naye kikyakutaasizza sinafuna kifaananyi nga mulibaawo ebyo nga sister omusege ngumanyi wulira omusege ngumanyi ne bwe gufaanana wabule gulira enjagala ndifulumye nga muli mwenna Katonda akyali naawe Hamza Katonda akyali naawe naye nuli wallahi sirimba wallahi the villain wallahi billahi wallahi sirimba naye nalinda obujulizi mbulinze lumu sitani lumu shaitani ajja kuvaamu omuligisa nebu helikopita ne mugenda eyo ku kazinga wanje Dr. Hamza Ssebunya wallahi diale ate kati I promise you aka video bakafaananyi we nakalaba nenda kasuuza embolizizawo Dr. Hamza kale tabadde gwe Dr. Hamza ndiwo kutegeeza bino ebigambo your days are numbered olina omusege naye obujulizi omusege ngumanyi odiyo bazimpa nga banyinyonyola naye obuzibu nkyabuliddwa ekifaananyi nga mulimu ngenda kukifuna ate nja kifuna insha Allah information cannot be destroyed ekifaananyi abaana bajja kuba bakikuwa ekifaananyi ky'omusege I have it naye ekifaananyi tukiina naye twetaaga njagala nga bali bombi omanyi kati ennaku zino nakendeezaako olugambo olutaliiko evidence kuba abantu luba lutuufu naye abantu balwegaana wetwogerera nga amawulire ge tuli mu kufunaana ku newspack channel munange galaga nti Shamim Malende ne bbaawe baawukanye ata Shamim Malende omusajja amujjanjabye mu ddwaliro baawukanye nno n'ensonga ezibaawukanyiza agenda kubeera ng'azinnyonnyola mu katambi kano oba abadde omwami wange oba okolagana naye nga ggwe takyalina kintu kyonna kya Shamim Malende kyabeeranga akwasaganya kubanga buli omu ali ku lulwe kino kibadde kya buvunaanyizibwa olw'ensonga nti buli kintu kyonna nali nakimuyingizaamu ku social pages nga nazimuyingizaamu famire yange mikwano gyange abawagizi bange badayihadzi bange buli kimu ng'akirimu kumpi nga bw'olaba feesi ye oba olowooza nti olabe Shamim Malende n'olwekyo kinkakatako nga omukulembeze wammwe okujja ne bategeeza embeera mwendi njagala okukoowola bannayuganda mwenna gye muli abo abalina obumanyirivu ku nsonga za social media oba kye bayita okusobola okulwa n'okuzza peegi z'omuntu oba social handles z'omuntu musobole okuba nga munyambako okusobola okuzza peegi zino kubanga nzikoleredde emyaka egisukka 8 nga ngizimbi era abantu bange newe mba nkoze emirimu temukyasobola kulengera nti kuliko ekitambulirako wadde nga bemusaakinga musobola okugiraba naye siina kyensobola kuteekako
kubanga buli kimu kyatwalibwa. So njagala kubeera nga nnoonya obwenkanya mu ngeri etali yakutyoboola, etali yakusibisa muntu yenna, mu ngeri etali ya bulyaza amaanyi, naye mu ngeri at least pages zange, at least tools of work zibeere nga zinzirizibwa mu butali bulyaza amaanyi okusobola okugenda mu maaso abantu bange nga byenkola basobola okubeera nga babiraba. Essaawa eno tukola buli kyetusobola okulaba nga pages ezo zikomawo. Ebirala bingi ndi mukyala muganda nze Shamim Malende neddira mmamba, sisobola kubyasanguza mu maaso gammwe kubanga ate omukulu nina omulekera ekitiibwa kinasigala nakyo, ate nange nesigaza ekyekyange. N'olwekyo sijja kwogera bingi, naye Allah yasinga okubeera nga amanya. Nsaba mubeere nga munsabira era buli asobola okunnyambako abeere nga nnyambako okufuna pages zino. Ebyobugagga si nsonga, omuntu asobola okutwala buli kyayagala. Page yange eri official eya Shamim Malende ya Buli yawambibwa. Emmotoka yange UBK Toyota Harrier 862 yawambibwa. Emmotoka yange Super Custom UBD 85N yawambibwa. Era n'obulamu bwange ng'omubaka buli mu matigga olw'okutiisibwatiisibwa okunkoleddwako, ate nga ekisinga okunakuwaza nti neetaaga kuba nga nsabibwa. Nsaba bannakampala mwenna abanteekamu obwesige ne bannayuganda abakyanninamu okukkiriza mubeere nga munsabira. Obulumi buno bwonna ne peegi gyenabadde nziguddewo eya Shamim Malende PSQ, abantu bange gye badde mutandise okugoberera naye yawambiddwa. Era ne social media accounts zange zonna okuli Twitter, TikTok, Instagram ne YouTube, ezo nazo essaawa yonna zisobola okuvaako nazo ne ziwambibwa. Bino byonna ekiruma nga bintuusibwako omuntu gwe mbadde mpita mukwano gwange oba gwe nalaga ensi ng'omwami wange. Era ng'essaawa eno ndi mu buwambe. Naabirye Justin ogamba otya? Nanke Esther twagala okutumirako. Idi Mubarak ogamba otya? Twagala okubeera nga tubuuzaako ku Namutebi Direct. Namulindwa Prosi twagala okubeera nga ate tukubuuza Kadija webale kuba nti naate oli ku mukutu. Nsamba Kevin Charles naawe tukutumiddeko. Mu mawulire amalala munnange ge tuli mu kuba nti naate tufuna era tukyali wa Senga Asidi avuddeyo ku nsonga za Aisha Nabukeera kw'ossa ne Frankgashumba. Mbu Aisha Nabukeera yakola omukolo naye teyayita Frankgashumba oba Frankgashumba ku mukolo ogwo teyaliiko. Kaakati nno kino kireeseewo ebibuuzo bingi ng'abantu bagamba kyekyatuukawo wakati wa Aisha Nabukeera kw'ossa ne Frankgashumba. Senga Asidi alina kyannyonnyola wano. Mukyala eyasoose okwogera yayogedde ebigambo bino ka mbibaddiremu. Gashumba yakoze bubi okuyita Nabukeera masiikini. Ekisooka kya byonna abantu bagambye akavidiyo baleese kaleete according to ebigambo bya Gashumba. Abantu bamasiikini balina okumanya nti tebabaagalako ssente, babaagalako kubasiima. Ekyo kiri 100% correct. Amazima gali nti I'm sorry to say amazima gali nti Nabukeera yali masiikini. Abannayuganda muplayinga nnyo sympathy temwagala abantu bagamba amazima. But I want everybody to know that Gashumba was speaking from a point of frustration and anger. Amazima gali nti oba mwagala okiwuliriza oba nedda Nabukeera Gashumba we yalabira Nabukeera yali masiikini. Oba mwagala okiwulira oba temwagala kiwulira. Gwawakana njagala ofumiitirizeero okole research. Gashumba asanga atya Nabukeera.
gwatakimanyi Gashumba yalina rangozi zettaka e Masaka. Was it Masaka? Was it Masaka? Was it where? Banange teri muntu mwavu abeera mu rangozi ezettaka. Owulidde yagenda nga yamusanga. How did Gashumba know about Nabukeera? Yasanga baleese omwana atonye envunyu omulire Vira Maria nga bamulese mu kooti. Stupidly. That is a child of a masikini. Nti omwana was not even receiving treatment. Naye nga bamuleta mu kooti okulopa step mother we. Imagine. Omwana nga atonye nyama. Atonya amasira ennyama n'amasavu. Gashumba n'ababuuza ono omwana Gashumba. In all his 75 bad manners, at least at that point he had compassion. At least in that moment, actually, ekintu Gashumba kye yali akoze mu nsi ekiyinza omuyingiza eggulu kuyamba Nabukeera. Oba mwagala kiwulira oba temwagala. Gashumba mu bintu byonna bye tumwogerako. In that moment, yasinga abantu ab'e Masaka, yasinga government y'e Masaka, yasinga minister w'abaana, yasinga MP, yasinga president, yasinga buli muntu eyali mu nsi, yasinga taata wa Nabukeera, n'asinga maama we, n'asinga abooluganda bonna. Wayiswa mufumbiro si birungi bagenda mu maaso n'okuba nti no bamutabukira. Nga tuli mu kugitereeza alina okusooka okugobebwa Wayiswa mufumbiro aswaza ekibiina ayogera n'ebintu nga tabyebuuziza tanoonyereza na kunoonyereza. Yagenze n'agamba nti mugambe bamunonda kuba mmeeya nga tabangako mu kifo kyonna kya bukulembeze. Mukulu Wayiswa muna kuba ebintu by'oli ku idi tokuba ebintu by'otali ku idi. Nze nali kansala w'abavubuka owa Nakawa yonna, nembeera kansala owaluzira ekisanja ekyasooka, nembeera kansala ekisanja ekyokubiri, nembeera omwanika wa ggombolola ya Nakawa yonna nga ndi myaka 3. Sebo experience gye nnina nene nnyo. Wayiswa kuba ebintu by'oli ku idi. Kati ng'ate naye ayagala kujja eyo wamwera. Banji ayagala kujja wamu. Ati kakati awo yeekubamu ebituli. Yeekubamu ebituli ebyamaanyi ddala. Ayogere ebyamaanyi. Ayogere kuba ebintu by'oli ku idi. Iwe Wayiswa kigamina mu Lusoga ndowooza lwono olutegeera bulungi okusinga Oluganda. Kuba ebintu by'oli ku idi. Owulidde by'otali ku idi by'oteidi tobyogera. Owulidde kuba otomedde okufa obufi n'ogamba abantu nti oli ground myezi 7. Ground kiye babeera ku myezi 7. Owulidde n'ogamba ground oli ya nominatinga President Kyagulanyi ti ground gye basinziddeko. Ffenna twandi munominatinze. Owulidde so Muganda oba bagoba okutereza ekibiina kuba kirimu obuzibuzi nga mukiraba musookere ku Wayiswa mufumbiro oyo alekeraawo. Buli lwatunula mu kamera ekibiina kya NUP akizza emabega futi akissa wansi futi eziwerako. Mu mawulire amalala ensonga za Gogo munange tezinaggwa. However, like I told you, Gogo's body is not yet at the mortuary in Mulago for post-mortem because they are demanding us a certain amount of money. This is why the manager is here asking for your help. They are demanding us a certain amount of money. That is why Gogo's body is not yet in Mulago for post-mortem. The hospital cannot release Gogo's body when there is a pending bill. You get, and this cannot be happening to Gogo. Kino tekisobola kutuukawo ku Gogo. Omuntu abadde asaavinga Katonda ffenna gwe twagala tekisobola. So tobola mbasaba. I'm even using 3 languages. Mbasaba in English, Luganda, Kinyarwanda. Please, 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 please. We need your help, everyone. We need your help. I'm going to. Abadde ne card ngeraga nti alina obulemu ku mubiri gwe. Gogo had a card that shows that she had disability on her body. And her disability, degree of disability was at 90%. Her degree of disability badde ku 9. Degree of disability ya Gogo badde ku 90%. Mu Lunyarwanda kibaterereze. Yali kuri 90% kuri card ye yerekana ubuzima bwe, ubumuga bwe.
yali 90%. Lero Gogo afiridde ku myaka. Gogo passed on at the age of 1989. Yazaalibwa nga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokuna 1989. She was born she was born on 12th of April 1989. Yes. So she died yesterday around 9:30 p.m. according to the report from the medical facility where her body is currently at. Let me quote this from the doctor. Disease or condition directly leading to death. A, that is epilepsy, due to, or in bracket, or as a consequence of respiratory aspiration. Abatamanyi luzungu oba abatakitegeera mu luzungu kiringa omuntu bwakwatibwa ensimbu n'agwa. Buli lwokwatibwa ensimbu abamu batera okuleeta ejjovu mu kamwa kyakuza nifuro ku giculi. Gogo yagwaga egiculi abadde agwa ensimbu. She was experiencing epilepsy. So in that process, sometimes the food you eat or what is in the stomach comes out and then goes in a wrong way. Awaito omukka kugamba omuntu wasiza this pipe that takes the oxygen. Sometimes food enters that pipe. So I think that's what they were meaning by respiratory aspiration. So moyo process kinzo muletera okufa. Naye, this is not the final report. This was just a condition the doctors saw the time they received her. Yes, wavuddeyo mukyala Madada nga tumaliriza. Nogamba nafi walubye nafiira ne ku bulamu bwange. Of course. Nze sirizaala mu bulamu bw'ensi. Era ekyo nakikola simanyi nakumanya. Kyaliwo era nga nwanirira nsi. Sinti nali mulandi banga nti aveemu. Nakosebwa mu biseera bya Arua. Kaluko Honorable Kasiano Wadri Ezat. Nakosebwa. Naye ekyo tekigaana muntu okusituka kutambula. Though bw'osootula n'omuzadde waka nga akimanyi nti yazaala kuba nze mukadde wange yazaala omuwala omu yenze. Abasigadde bonna baki? Balenzi. So gwe tomanyi kyekitegeeza nga bw'obeera naye kubanga kujjamu n'abaana eyo mukadde aba alina osayininga. Nali Agakani mama nga yajja n'asayininga balina Honorable Win Kizza oyo. Nga yalwa bera no kimugamba nti banzijamu n'abaana bagezaako nnyo mu kansolinga ng'omuzadde. So bino bino wabikola for the struggle. Okukibayinga kyaliwo because of what happened in Arua.